Olwaleero abalamaze okuva eggulu balumazeeko nga bali ku Emmaus Center e Katikamu mu Luweero. Bano tubasanze bali mu kwerongoosaako nga n'abamu boosa ku ngoye. Abalamazi bano bakatambula kilomita 280 gaabuzaayo kilomita 5.2 zokka okutuuka e Kampala. Olugendo lwa kilomita ezo bakalutambulira ennaku 7 zokka bw'oba otaddeko zibabadde bawummulamu. It's not very simple, but we are so grateful to many people who are helping us. Bano batukakasizza nga bwe bali abasanyufu ebitagambika era nga n'obukoowu tebabuwulira. Actually, I'm feeling well. Nothing anywhere I can feel that is painful. I am not tired at all. Whenever moving, even if I'm the last, I am always the first ahead. Even those one in the garden, when they see us passing, they first leave, they digging, they clap their hand, they also dance, and they say, God bless you, and you also pray for. Waliwo ne yalinnya bbaasi n'ava e Kampala gy'akolera okwegatta ku balamazi era ng'agamba nti ng'avudde Namugongo wakudda ku mirimu gye. I work specifically for 3 reasons. One of it is to thank God for what God has done to me and to everybody. That's the first thing. Then the second thing is to strengthen my faith in religion. Kyokka olugendo luno terubuzeemu kusoomoozebwa. Omusawo ajjanjaba abalamazi bano atubuulidde nti abasinga ku bo bazze balwala omusujja gw'ensiri. We kept on moving. You know, with this fatigue, everything, you are not eating well. Any sickness that is within you can come out. Thank God we moved with our testing kit. We have our quarantine. We have been taking malaria, including. Olunaku lw'enkyalo baddamu okutambula era nga bagenda kusula matugga. Bano basuubira okutuuka e Namugongo nga 3 omwezi guno.